Kano nsaba okkirize nkatandikirewo. Omukyala ng'ali lubuto agenda Continental akyalira eddwaliro okukebera embeera y'omwana nga bweri mu lubuto. Bazuula nti mu lubuto kyalabika ng'omuli omwana naye kaakati mulimu kintuntu kye batategeera. So ono togenda kuzaala mwana. Kakati ate n'engeri ekintu kino gye kirimu mu lubuto lwo kiteeka obulamu bwo mu katyabaga. N'olwekyo tugenda kukukaka okuggyamu ekyefaananyiriza omwana mu lubuto okutaasa obulamu bwo. Kiruma bw'ogattagatta emyezi ng'ena, etaano, munaana gy'obeera otambuza ng'oba oli awo olowooza nti mwana gwesitudde. Kyokka ate kirina engeri gye kikuleetera okutebenkera bw'ozuula nti ekintu ky'olina mu lubuto teweetisse mwana. 2. Kithreateninga obulamu bwo. Kati abasawo ne bakuwa omukisa ogw'okusalawo. Era abasinga obungi agamba well, Mukama nyambi oba oli awo it would have been worse. Ntandise n'emboozi eyo njagala okugikwataganya ne relationship kubanga wano ojja tusanga nga twogera ku muhabbati. Nze Sozmo. Tugenda kufuna ka story. Disclaimer. Ka story kano eddoboozi lya sister ogenda kulirira mu nnaku zonna engeri gye mba confusing nga accent y'ekizungu mu Luganda, ngeri mpya gye tujja okukwekamuko amaloboozi g'abo abasaba nti nsaba eddoboozi lyange likwekebwe. Ojja kulya eddoboozi nga accent ndala si ddoboozi lye waliwo gwe mwayisa ow'amalala nenga eddoboozi twalibadde tuliriisiza mu AI mu tekinologi ono omupya okweka identity ey'omuntu. So eyo nkola mpya nga tuyingira 2025. Sister agenda kutuwa emboozi eruma binyiiza bikwasa ennaku naye ate bye twetaaga okuwulira okubaako ebirala bye twongera okuyiga. Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate gye tulina nga omwaka guno guggwako. Promotion eza estate season 2 zikozese okumalako omwaka ng'otuukiriza ekirubi lwakyo. Estate esooka eri Kiwawuku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Chorus okutuuka ku estate. 5 ku 10 ogifuna ku miliyoni 10 ez'ensimbi za Uganda nga kuliko n'ekyapa. Ekiwawu kilometers 2 okuva ku luguudo lw'Emityana Chorus. Estate yekubiri tuuka Emityana mu town yitamu kilomita 4 zokka ojja kuba otuuse ku estate yaffe eyokubiri. 5 ku 10 ogifuna ku miliyoni 7 nga kuliko n'ekyapa. Ku screen number za Dembelio Properties and Associates ojja kubanga oyogera ne Madam Nancha Beatrice kulaba naffe aba Dembelio. Sister bwe tugenda okulira oba oli awo n'abo abamufaanana. Omwaka 2024 gugenza okuggwako nga in terms of relationship love tegubagendedde bulungi. Ekintu nga bwe baakibalanga si bwe kitambudde nga kirina engeri gye kibavudde mu ngalo. Watandika omwaka nga ka relationship kali awo kasanyusa kalabu omwamu omulamwa along the way tuyingira April, July tokyabitegeera, October tobitegeera, November kakuviira ddala mu ngalo. Omwaka tugumalako ng'oli awo side emu oyina engeri gy'onyigamu ebisago, n'engeri gy'onyigamu ebiwundu olwa relationship obutagenda bulungi. Nga bwe ntandise nga mbagamba nti waliwo abasawo le bagamba nti kakati tugenda kujjamu kubanga oyo si mwana agenda okubeerawo. Take our words, oyo gwe tugenda okujjamu si mwana agenda okubeerawo. Kyokka singa tugayaala obulamu bwo tubeera tubutadde mu katyabaga nti essaawa yonna oyinza okugenda. Katutaase obulamu bwo tukuggyemu ono kubanga ono si mwana gw'ogamba nti ajja kukula. Basweet 2025 nga tumuyingira relationship zikusaze 2024 nenjagala kutegeeza nti eriyo relationship ebadde threatening obulamu bwo. Eriyo relationship nga kirabika nga ekulumye ogitaddemu ku budde bwo, obadde ogisuubiramu bingi, obadde omanyi ova ku lujja, obadde omanyi ogenda kusamba ku gawuni, obadde omanyi abantu bagenda kujjako omudomo ne kalabika nga akatandika obutandisi. Njagala kutegeeza ekintu kino tukitunuulireko mu ngeri ey'ebyobulamu. Relationship yo bw'ebanga egwa mu categories 5 zengenda okwogerako, trust me, yes, relationship weweddewo, relationship temazeeko 2024, it is okay ogiwonye.
njagala omakinga ekigambo ekyo. It is okay ogiwonye. Si buli kyowona nti kigenda tekirina kyekikusuuzizza. No. Waliwo bingi bye tusimattuka n'essebo nga nabyo bigenda bigamba nti ompuliddemu ndi kasajja lwazi. Ng'embeera ezze wadde ogiwangudde naye ogenza okuvaayo eri mu kiwonko gy'obadde ogudde, ogenza okusobokolayo bw'oti omutwe mu kusindikira omugwa gw'ozze weekwatako ng'ogamba sebo. Naye tutunuulira ekirungi mu bibi ebingi. Waliwo relationship ezifudde 2-24 naye ng'amazima amatuufu gali nti okwanukula kw'okusaba kwo kw'obadde osaba Katonda direct or indirect, okwanukula engeri Katonda gy'akusaasidde n'atunuulira ebintu nga bwe bizze bitambula, engeri Katonda gy'ayagadde okukwakula, alina engeri gy'akujje mu mannyo g'empisi, kiyinza okutwalira akabanga okukitegeera. Relationship ekuvudde mu ngalo 2-24 bw'ebanga egwa mu zino 5, sweetheart, stop crying, my brother, stop crying, it is okay. After all, relationship ey'ekika ekyo ogiwonye obadde togyetaaga. Relationship esooka, obadde mu relationship. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0787219198. Obadde mu relationship naye nga relationship eyo yakwegula bweguzi. Wangi mama, wangi tata, relationship ogibaddemu 2-24 naye nga relationship eyo akasusu akabubi akagikutte kwe kuba nti obadde munyiikivu mu kye bayita okwegula. Ne bakuthreateni nga nze relation nze tukiveemu, nze nkikoye, nze sikyabitegeera, n'okakkana. Okwatidde omuntu mu nsobi. Naye olw'okubanga weegula, ka relationship toyagala kakuve mu ngalo n'ogenda mu maaso n'okwegula. Ne weetonda. Nembuuza lwaki weetonda. Gaayo oyo abadde alina ebintu by'obadde akusuubiza nti ajja bikola, ajja bikuwa. Mubadde mulina okusisinkana kyonna kye yabadde akusuubiza. Teyakituukiriza, teyakoze communication, mugenza okusisinkana wallahi nga kirabika nga awatali kyabaddewo. Omuyaya alina engeri gy'akutikkiddeko otunnyo, enjawulo nti abadde yatusenyezza bulungi nga yeekubyemu ne ku buno obw'omukamwa. N'omutunuulira ng'ekirungi y'ekiwowo kye yeekubye kiriya, ng'akasaati ke yeekubye keeko buno bwenjagala ennyo bubeera soft. Kamutudde ku mubiri kati ng'akaviiri yakasaze. Gayi nga yalabika bulungi, nga gayi wallahi bw'omuteeka mu bantu ne bagamba nti ono ye mwenye wange, nga buli omu agamba igwe. Naye ddala omuntu oyo atamanyi miswiba gye yakuleseemu n'akufuula weewe, n'akufuula omwana omuto, n'akufuula atategeera, n'akufuula atalina buvunaanyizibwa, n'akufuula atalina byakukola. Teyakoze byadde bimusuubirwamu, teyakomunikatinze lwaki musisinkanye omuwadde n'omukisa ogw'eddakiika 23 ssaawa ezisoose. He is not talking about it, she is not talking about it. Muli ku bintu birala. Okiwadde obudde, temwakoze agenda eryawo gye mwasetinze, but sofa mwakwogera ku bintu biringa 6 ate biri sensitive. Kiri tekinnaba kutuukibwako, kigenda kugiramu AOB.
wanyiizizza tusisinkanye twogedde ku nsonga endala zonna katutuuka mbu any other relevant business nti omanyi kale ne mubimu bye tubadde tuleseeyo nga bikulu twabadde tulina okusisinkana nsonyiwa like seriously ate ng'omaze kireeta naye kubanga weegula toyagala kunyiiza muwala toyagala kunyiiza mulenzi ke kabubi akakutte relationship eyo ng'eggwawo 2025 oyingira oli single ng'ogamba nti wejjusa ng'ogamba nti oli mu depression ng'ogamba nti olina stress relationship ey'ekika ekyo eyavudde njagala kutegeeza nti oyo yabadde twakukebedde twakutadde mu sikaani ne tulaba nga makyazi ogamba oba tubadde nga tukulaba nti olina olubuto luli myezi 7 naye okyo ky'olina mu lubuto si mwana. Ezo za abortion abasawo ze bagamba nti omanyi eno tugikole kubanga etaasa bulamu bwo. Kale relationship ngeyo yavudde wagiwonye. It is okay wagiwonye. Like why are you mourning? Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Owodde onyizizza ozize emmere tokyakwata masimu tokyagala genda kukola toyagala abagenyi kwegamba oli mu kisenge osirise relationship ng'obadde weegula. Njagala ombuulire bameka abawangaza relationship zaabwe ng'akabubi oba empagi relationship yaabwe kweyimiridde kwe kuba nti oli yeegula. Njagala nkubuuze bameka boosisinkanye nga balenzi nga bawa obujulirwa nti nze ekimu ku byensinza okwagala ku mwagalwa wange kwegula. Nti nze boyfriend wange twandibadde twayawukana dda naye neegula. Nga kyekyo eyo nga yempaji relationship yammwe kweyimiridde. And you're not celebrating mukwano. 31 bw'atuuka simanyi gy'osinziza simanyi ddiini yo naye omwaka gwe nga guggwako beera omu ku abo abajaguza ng'ogamba nti mukama kibi kigwana wala 2024 genda naye bw'oba ogenda genda ne relationship eno genda n'ebirijja mu maaso ebyefaananyiriza kino kyembaddemu kubanga kibi kigwana wala. Basweet relationship ey'okwegula emenya munnange omuntu n'akusuubiza okukukubira n'atakuba n'akusuubiza okukulaba n'atajja kati anti gwayagala gwayagala gwokubira omuntu nga sweetheart omanyi saagala kunyiiza nsonyiwa okukolinga this early morning but it's coming to 10. Let me hope I am not disturbing you. If I am disturbing you, please tell me the truth. I don't want to bother you when you're resting because asound nzenge yebase kati oli mu kwegula toyagala kulabika nga azuukusizza omuntu mu bikunta. I'm sorry but I was worried. You know, I found it nga si kya buvunaanyizibwa obutakunoonya manye what exactly happened. Babe, are you okay? We're supposed to meet. I tried to call you and your phone was not going through. Yabadde teyitamu. I tried to call people around you and they could not find you. My love, my sweetheart, it's another day. For the last 24 hours, I am not hearing from you and we're supposed to meet. I am worried, darling. Don't say that I am nagging you, but your life matters. Bakutuuzizza ku Sheraton. Kakati era oli mu kwegula. Gwe yagala okunoonya ennyo omanye okiwoomereza n'alyoka amanyiira gwe. Relationship eyo 2024 ekusaze tobumazeeko nayo it is okay kubanga ogiwonye.
esigaddeyo categories ziri 4 ngambye bw'ozuula nga relationship yo egwa mu categories zino 4 nga 224 agenza okuggwako nga relationship eyo bakukyaye relationship eyo under which circumstances eweddewo oli mu kulumwa njala kutegeeza bw'ebanga erimu esoose tangula amaziga toddamu kutukabira gamire oyagala kumala kutuuka kuki olyoka omanye bw'owonye ekibambulira Katonda akujje mu manyo ga mpisi gakulemye okumwebaza okusinza n'okuteneza ng'okuba ettendo oli wano oli mu kutuwoowolera mbu musajja musimanyi omusajja kakati oyo omuwonye bino ebirala ebisigadde ojja bitegeera nga mmaze okukujja ene wa sisita muwulire Misasuzo sibyota leero gye bajja tusaako engalo Allah okunjagalire kwefa abaana b'abantu tetusobola kwagala kimala nenga Allah akutwagalidde tumanyi osobola mu mativu nkwebaza nkweyigiddeko bingi nze ng'omuntu banga ne maze nkuwulira over 2021 nali emu ku nsi z'omugulfu nenkuwuliriza nenkweyigiddeko okusaba ndizosaba mu lulimi lwange ate Katonda n'annyanukula kamanyi Katonda awuliriza zonna ennimi nkyeyigiddeko ggwe njoza okwekkiririzaamu njoza ogumiikirizaako ate n'omuntu nga buli kyensaba njagala kimpeebwe ku sport nakitegeera nti okusinziira ku stories empiriza ku channel nawe omuntu nti si buli kinasanga bakimpeerawo webale tuyigiriza webale tuyamba webuyamba ggwanga webale tusomesa Allah kunjagalire kwegiddeko bingi ng'omuntu olumu mbeerawo neŋŋamba oba nze nsinga ebizibu mu nsi miwe mpulirizaako ebyabanange ŋŋuma neŋŋamba nze nkaabya kajjanja sirinzeka nga ngoma era nga situka nga nfuna amaanyi ankaddamu okukola webale munnange webale twegeeza kusaba anenge Katonda akola era ayanukula ng'omusabe mu lulimi lw'otegeera nze nkiyigidde ku channel yo webale muganda wange Misasoze waliwo ekinumira mutwe mina ebibuzo bingi sina ansa naye sanga bonna nkigabana nawo kwekyawa kwendina ku mutima gwange kunawanzigwakwe A friend of mine connected me to his friend who was a medic by profession. That person came into my life when I was not seeing anyone. I decided to give it a try and see how it will all end. It's now 8 months. Ever since I started talking to this guy. The communication was not that perfect, I should say, because of the nature of his work. But because I had learned some patience through your channel, I decided to be patient and go slow. We talked with a guy, the communication was just there, moderate. Today he's on, tomorrow he's off. He can come and just a good morning, then he leaves. If he has time in the evening, he can tell you good night. But sometimes he doesn't. But I was not complaining. If he doesn't tell me good morning, I could tell him. Because I said, God, God help me this relationship work out at least. That's why I prayed so much for this relationship to work. But I received an accent of saying, as soon as I'm disturbing God,
let me just stop praying. Maybe this is not going to work out. Why? You see, even that moderate communication that we had in the beginning also perished. Because I could send him a good morning message. I asked him, how are you? When he doesn't reply, 1 day, 2 days. And I'm this kind of a girl who doesn't force things. If I greet you 1 day, 2 days, 3 days, you don't reply. And on your coming back, you show me as if you've not seen those messages. I go slow. He acted like that for a month. You could send him a message, he'll reply after 3 days, 4 days. I said, what's not happening? I was forced to ask him, is there something wrong that I did that I don't want to know? Is there somewhere where I went wrong? He said, no, I was just busy. You know the nature of my work. I was very busy. I'm just free now. But you know, this kind of person who cannot spend 5 minutes communicating with you, be it text or audio calls or video. Actually, to be honest with you, I've ever talked with this nigga on a video call 1 time, on a direct call 2 times, on WhatsApp call 3 times. I recall each and everything, and I have evidence. So I pray to God, oh Allah, help me this thing works out, please, Lord. Mr. Sosa, it failed. I don't know why. I don't know, maybe that's his nature of poor communication, I don't know. I tried so hard to ask him. He always tells me that he's busy. I said, okay. I also started changing drastically. If he says hi, I'll reply hi. If he says good morning, I'll reply good morning. Like that. If he doesn't say anything, I don't say anything. I did it for 2 good months. What he does, I reciprocate. But later on, I said to myself, it's me who's always praying to God for this thing to work out. Let me try to put in all my energy and efforts in this love. Maybe it will work out. Because at first had assured me, had promised me heaven and earth, but I don't know why he changed out of that blue. Maggie, I will continue to play. I prayed so much to Lord. I gave in my time and attention. If you could not greet me, I could greet first. Good morning, how are you? Have you had lunch, bruh? If it's night time, I sent him good night message. If he's going for a night shift, I asked him, do you have a night shift? Which place? He tells me. And I stop there. I don't persist. Time came. I wanted to go for a vacation back in my country. I told him, because we had not met, told him I may come in the country around this date. Like, oh, you're welcome, I'll be glad to see you. Then, time right, I told him I'm coming on this date after confirming my ticket. I was like, okay, I'll even be grateful if I pick you up and I drop you to your parents' home. I was like, okay, I'll also be happier. Like the time came, and the nigga didn't turn up. I reached the airport, I bought a Ugandan SIM card. I tried calling the nigga, the phone was ringing, no one was picking up. I can't tell you, I called more than 100 times. The nigga didn't pick up. I sat there for some 2 good hours because I came clandestinely. No one of my family knew.
because I had my issues, so I came without notifying anyone. After him not picking me up, I decided to use an airport taxi right home. I found out what I wanted, though it was disappointing. Plus his disappointment also. In my head, I said, there is a reason as why God is making me go through all these hiccups that I'm going through. I cried out loud. But later on, after a few days, 2 days, he came, hi. As if nothing happened. How are you? Where are you? On my WhatsApp. I said, I'm okay. I told him I'm coming on this date. What happened? He told me, I forgot my phone. And they locked it in the office. The cleaner went with the keys. I said, okay. I was very polite. And on another side, I was happy because I had seen my family after a long time. That's why I didn't cry for him that much. Because I had got the mother's love in print. But I didn't tell my mom anything about this Minga. Mnange. He tells me, can you come to town and see me? Because I left that town and went to that village. I didn't sit in that town because I don't have friends there. Can you come? Can I send you transport to come and see me? It's like, okay. Transport became another problem. He sent me transport after 3 days. But I didn't pressurize him that, why haven't you sent me transport? No. I acted as if everything is okay. I went to town just to see him. He told me request for the location where I want us to meet. I suggested a certain place. It was a public place. He was the first to reach there. I thought I would act smart to reach there first, but he was the first Mnange. I see him. The nigga looked responsible. He was dressed to kill. He was smelling nice. He had that fancy car. He greeted me and replied. We sat and talked as if nothing happened, but it's annoying. After the talk, I had to go back to my mommy's place because it was a 2-hour drive. I went back to mommy's place. Because I told him, I'm not sleeping in town and I'm not doing anything with you. Actually, to be honest, it was in the middle of the conversation. We had not spent an hour. He got a call. The ambulance was waiting for him out. He left. He said, they've called me now for I shall talk later. This emergency, I can't leave it. Naam. I said, you don't save the nation, but you're calling, you don't help the nation. I'm okay with everything. I had to leave and go back to my mommy's face. And I hini. YouTuber. Okay. I'm hungry. I left and I went back to mommy's place. I didn't tell mommy anything because it was none of her business by then. So, he kept on communicating. I told him, shortly I'm leaving back that country. I'm going back because I had just gone for a vacation, as I had told you.
he was the first person to tell me that I'll drop you if you don't mind. And like, it's okay. Actually, I told him when one day remaining for my departure. Mr. Sos, reaching in the morning, the damn levy. The nigga did the same thing, didn't pick up my calls. I tried calling him in the morning and in the afternoon because I had to be at the airport in the mid of that day. He didn't pick up. From morning, home from calling my friend, my other friend to drop me. My other friend came and dropped me. I sat there. I tried calling him, but he didn't reply to my calls. But after reaching here, he showed me that everything is okay. As if nothing happened. Why are you doing all this crap? He told me, whereas this with work, he had emergencies. I have to understand that's the nature of his work. There are funerals in the country, and he is among those sure. I thought it's okay. Nisa Sozi, I should say that we are in that situationship, not a relationship. If it's a relationship, it's one-sided relationship. It's me forcing things. Mr. Sozi, in our situation, there is no getting upset. There is no complaining. If you complain, you die with it. You die in your game of complaining. He will not give attention. He will listen to the messages. That's if you sent a voice note. If it's a typed message, he will read it, but he will not respond. And he will come back with a new conversation as if nothing happened. Mr. Sosa today. He can come like in the middle of the night because sometimes he works at the night shift. He works in the night, sometimes in the morning. He can come and tell, hi, how was your day? Sometimes at midnight I'm always asleep because of the nature of my work. I reply it in the morning. I also don't care. What he does is what I reciprocate. Mr. Susie, I really feel bad. I feel I tried. And first I was this girl who is known to care, even if he does what I could not care, even if he gives me less time I could not care. But later on I said in my heart, it's me who is praying to Allah so that this thing can work out. But it has not. Like, I could put in all my efforts. Being direct cause I could waste my airtime. I call him. He has ever surprised me with one direct call. The rest were WhatsApp calls, then one video call. And that video call, it was after a long struggle because I told him, man, I feel like I'm overforcing this thing. How do you say if you leave it? You're overhurting me. I asked for something. Instead of getting an answer, I get it after 4 days. What does that have to mean? Is there something that I need to know? Then the guy's like, I was busy. And you know that me, I don't get upset. He told me there's 3 or 4 things that he doesn't have. One of it is he doesn't get upset. Even if you complain, he will not respond to you. Tatija, tanyega, tachamukirira byakisiro. And what else? There are so many things that he told me. I was like, okay. Mr. Suze, nagiza kuchisamu, nanangesinyiga. Ne wakola feeling siniga. I look as if nothing has happened. But me so desperate to his told him to consult tanyega. That's a lie. Mr. was simply over forced the thing. If I'm being disrespected, he knows the nature of my work. I know the nature of his work. Mr. Sus, to the extent I went to Google, I sat on the phone. I
I read about the nature of his work, I know something about the nature of his work. I know that people also get rich same. There is no person that can work 24 hours without getting exhausted. Mr. Sozi, for him, he tells me he's always busy or he has presentations. I have to understand him, but I've heard Mr. Sozi. That's why I was requesting you to put him from in the lab if it's possible. Mr. Sozi, this nigga can't hide. You ask something, he doesn't reply. You hit him back with something new, as if to wale chibadeo. You cannot talk for more than 5 minutes, even if he's texting. When texting, he's 5 minutes. But that was where did I go wrong? What should I do? Mr. Sozi, I've tried so much. My beautiful sister, olina ebibuuzo ogamba nti ne kati nze ndiko mudibo wali wandoga. Njagala kubuuza ekibuuzo. Singa ngezaako okwagala okugulayo akapoloti naye mba ntuuka wenkolera transaction nenzuula nga akapoloti kano kaliko enkaayana kalimu emiswiba, do I go ahead and make the transaction okutwala akataka kano? The answer is no. If I try nengenda ku block omulala nenambula ba block 5 nga bonna ettaka Katonda ankolere omukisa gumu bwe guti mba sinnaba kutuuka ku kusalawo kwankomeredde nenzuula ebizibu ku ttaka eryo. Ntendereza kubanga nina bisiraani kugamba ngenda kufanga sirina ku ttaka, oba ntendereza kubanga Katonda njagadde ekyenkanidde awo nti naakasimattuka okuferebwa emirundi 5. Come to think about that, my dear sister and brother. Yes, you've lost the 5, 10, 15, 20, 30 relationships. Mukama bw'akusaasiranga buli relationship togenze ng'ogijjamu mwana. Nzembere ompulira bulungi. Katonda bw'akusaasira nga buli relationship togijjeemu mwana. Naye nga relationship zo zibadde ziringa ezituuka ku mutendera gw'okubeeramu omulamwa. Zibadde ziringa ezituuka ku mutendera gw'okukiggusa, ku mutendera gw'akatukiggale. N'ogizuula nga relationship eyo erimu amakoona, erimu obutabakkiriya. You're just forgetting one thing. Counting your blessings. It would have been worse. Nolwekyo ebigambo bino njagala bigenda eri ba sister abawulira nga bo boolyawo balinga abagamba nti balinze ekimala nga tebalaba relationship, baagala kusetolinga. Yes, okusetolinga kyenkwagaliza, but my sister, it is just a reminder that don't allow that desperate to push you to settle for less. Bino si bya ku kkubo, omanyi bino mbiraba ku makubo. Ku makubo waliwo ebitundu by'otuukamu olw'okuba emmotoka zitera okuggwayo amangu. Njogera ku taxi, motoka ez'abasaabaze, taxi, basi, zikosta, bodaboda. Batuuka ekiseera ng'olw'okuba taxi oba emmotoka entambula efuuse ya kwegayirira, batandika n'okuyimiriza loole, batandika okuyimiriza pick-up, tipa z'omusenyu, zisinotraka, abaana baziyimiriza nga kyafa kwe kuva ku kkubo atuuka ewaka. Relationship si bwe zityo bwe ziri. Nkiddemu okitegeere. Relationship togirowalinga kugituusa ku ekyo nti olinga ataasibwa okusula ku kkubo kyova ogenda n'emmotoka yonna ezzeewo. So ng'eriyo n'abalala balina principles nti talinnya mmotoka gyatakakasa. Emmotoka ezikakasibwa zitera kuba za lukale nti eno emmotoka taxi etwala abasaabaze erinamu n'ekikuubo. Olinga agamba okulinnya emmotoka gye siitegeere gye bantwala balinga abankolera obusamaliya
abantu sibamanyi monoka ez'okuyambako ng'omugamba sooka ndagendaga muntu bakutaasa okuva ku kkubo obabuuza ndaga muntu nsooka mpe ku ssimu yo in case of anything twekubye ekifaananyi nkiweereza abeewange in case of anything nga balina we batandikira. Can you even do that? No. Kati alina principles ze, alina omuwendo gw'alabamu ye agamba nti ngenda kufuna wensula kanspendinga emitwalo 2 nsule mu kaloogi kanspendinga emitwalo 5 obulamu bwange. Basweetheart, muleme kulowooza nti mudibye nnyo mutuuka okubanga mugenda n'ekijja kyonna. Mbabuulirayo obuzibu bwe mwolekera buli obu. You are solving one problem okubeera ku lujja, and you've opened a wide door for the very many after effects of going into a so-called relationship that only saved you from kulowooza nti wadiba ekyo n'okisolovinga n'oggula okuyingira obufumbo obw'okubanga munnaffe olinga ataafumbirwa, olinga ataawasibwa. Kiruma naye njagala kukubuuza, teriyo basajja abajja ne bakwana n'obagaana. Lwaki obagaana ate ng'oli ku mudibo? Agenda na buli aliwo. Ndeete gwe agamba nti so zireeta yenna gw'oleeta nze kasitamba nga nva ku lujja leeta munduumire ndeete. Lyoke mbayira abasajja mu kijjemu omusera. Naye kubanga oyina principles zo, oyina values zo, so waliwo characteristics z'otunuulira. Abantu boonoonya balina qualities z'onoonya mu bo. Era omuntu bw'omutunuulira ogamba onoonya what is the characteristic of a good man? What are the qualities? Era nazo jja zinoonya. Muzajja oyo diwankwadde njala kunzija ku lujja naye oyo kakati mukwano gwange bw'otunuulira ekika kya relationship kino ky'obaddemu eky'okufuulira ddala weewe. Nze saagala kubanga ekizibu ky'otunuulira right now kyekyokubanga tova ku lujja. Ye abadde akujja ku lujja abadde alabise nimbye omulenzi abadde waali abadde available naye ogwotwala ewammwe yanukula ekyo kyokka. Bannange okujjako nga basajja kubula, oyo ye musajja gw'otwala atalina buvunaanyizibwa, atamanyi kyayagala, alinga omwana omuto. Abo ba once in a while boyfriend, abo kyenjagala okumaliriza nga ngenda ku categories ennya ezasigaddeyo. Muleme kukkiriza maluma kubaliisa ka mukuukulu kubanga oyagala kutaasa maluma. Abaana ab'obuwala ennaku zino ogwo gwe muze gwe muyingiridde. Amaluma kwe kulwa ku lujja nga tebakuggyaawo, ge maluma. Naye njagala kukutegeeza tokkiriza amaluma ago okuliisa ka mukuukulu kubanga ojja kwagala okutaasa obutalya mmere ennuma, ebinaava mu kulya ka mukuukulu tojja bitegeera ne bajja bikugamba. Waliwo wogamba nti omanyi kituufu kiri nti njagala kufumbirwa naye ono sina gye mmulaza, kati beera n'ekyo. Bw'onooyitegeera ekyo kyenjogera ojja kufukamiranga ku maviivi okkirize weebaze Katonda nti Mukama olina kyonjagaliza. Kati ndaga kyonjagaliza. Toteekawo conditions, toteekawo mbeera. Gw'oteekako embeera omumanyi. Banyiraze. Newankubadde oyagala kuva ku lujja neweerondemuuko. Sister wa Joe eyabadde ku the apartment boyfriend, that apartment boyfriend sister bwe yabadde ayogera yagambye nti oba okwetegereza ennyo, okubeera selective, okubeera sensitive, okwekenneenya ennyo kyatwala kimuleetedde obuzibu. Owaaye osimattusa okukufera okuguza eddagala ettaka ery'obufere emirundi 5. Kati ng'otandika otugamba nti ozudde ng'ekikuleetedde okulema okubeerako n'akapolotiko oba n'akatakako kwe kulingiriza ennyo n'okebera mulanzi n'obuuza banneiba chairman
nti ekyo kyekikuleetedde okuba nga tolina kataka n'olangirira nti kakati ogenda kukkiriza ofere bwenga olaba. No. Mukama akwagadde nnyo kubanga osimattuse emirundi gy'okukutomeza oba emirundi egy'okutomera kati giri 10. Waliwo abazze nga bagenda mu ne batomera first class kuli okutomera. So please mubeere n'okukkiriza. Relationship nnungi, marriage nnungi, but I am telling you teyina biri awo byekwata leeti. Ebintu bye mulina okusolvinga in the meantime nga tonaba ku settlinga. Make money guys, make money. Waliwo n'abaana ab'obuwala muli awo mugamba abasajja tebabatwala, tolina nakyolina. Omusajja agenda kutuuka okutwala akugambe nti waye nkuwasizza oli ku myaka 35, ebbanga lino nobadde okola ki? Kati ebyo byebizibu byoyingira nabyo ate mu relationship. Make your money. Omusajja atuuka okukuwasanga ddala olina kyoteeka ku mmeeza, olina bargaining power, just that. Tusolovingeko kale ku ekyo. Abayingidde mu bufumbo in their early 20s, mid 20s, late 20s, early 30s balina advantages ne disadvantage. Abayingidde obufumbo mu mid 30s, late 30s, early 40s, mid 40s, late 40s balina advantages zaabwe ne disadvantage. Tewaliwe biri birungi byokka ate tewaliwe biri bibi byokka. In this period abamu olinayo akaanako kamu, olinayo obwana bwo bubiri, ne bwoba toyinayo kaana mulina ebizibu bya famire yammwe bye mutamalanga. Oli mwana wa buwala tozaalanga ko yadde akaana akabibibi bwe kati, ne munnaffe oli mukuleppuka oleebuukana n'ogw'abaganda bo, gwe maama gwe taata. Baako w'oggusa ebizibu ebyo. Kati Katonda nga bw'omusaba okukuwa omusajja, beera bize mu bintu ebirala by'oba otegulawo, ogenda okufuna omuntu ng'olina n'obudde bwe. Abamu tugenza okubawasa gwe first born, kakati ewammwe taata yafa, mwenna muli nfunzi, kati gwe weerondamu n'obusika tobulina kubanga n'omusika talina kyabayamba. Obuvunaanyizibwa wabwetiba gwe maama gwe taata. Kakati sooka ogguseeko ebyo ogenda naye ng'obalansinga bagenda okukuwasanga ddala kati naye muli awo muli idle, mulinda babawasa, mutudde buteru, mutuuleko no nga muluka ku mikeeka, nga muluka kutunga bibbo, kuluka bibbo, nga muluka ku bibbo, nga muluka ku bitambaala. Ngezeza bugeza bibbo, mikeeka, bitambaala. There are so many things that can make you busy. Mugule ku bupoloti, muzimbe ku buyumba, muvuge ku bumotoka, obeere ne bargaining power. Ne muli awo obusente bwammwe famire bwe zibumalawo, bw'otanyirira osiwuuse kubanga gwe breadwinner w'ekika kyewammwe. Kakati n'omusajja akutunira nga akutya kubanga date bill ze mwakagezaako awulira essimu z'obeerako. Tawulira bye boogera naye awulira byeyogera n'asiiga ekifaananyi. Gwogo baba ozeza registration ate kakati taata sima yetaaga sima y'okuyamamu, ate kati insulin, ate kakati jjajja weeba munaanika. Omusajja n'agamba abannaye ono. So in this period nga tebannaba kutwala, beera busy. Muleme kubeera desperate kutuuka kuyimirira ku kkubo nga muyimiriza abasajja nti owaayo obadde ogamba ki uncle. No. Be busy. Dayo osome, gatta ku bitabo, bargaining power katuka ali waliwo ekiwala kye bawasanga kiri mwana nga kiri mwana 38 nga bali bagamba gwe, I can understand why this girl was not getting married, why she was not settling. Watch why ekiwala kisomye ebitabo. I can see abadde busy nga ayongera ku magezi, ayongera kukumanya. Mwana ekiwala kino kibadde busy nga kikola munange, ekiwala kikoze obusente bwakyo bambi, kirinayo bulwentozi bwakyo bambi. I can understand why she was busy. Abadde alwanyisa embeera embi mwe yazaalibwa, mwakulidde ng'ayagala okukyusa ekifaananyi kya famire ye, era njala kutegeeza nti nafunye omukyala. These are the girls abali worth okuteeka mu nju. Kubanga emyaka 35, emyaka 3
gy'omaze nga tebannaba kuwasa obadde olina ebirala ebikufudde bize ng'oyongerako naye kakati ekyamaanyi kyewayongerako baana bali bana kyekyokka eri omusajja bw'akusanga ebyobugagga by'olina mu nsi biri ebi be baana bana mu bataata basatu egyo mitawana myerere kankikomyawo kubanga ababutemamu ne babutwala ku TikTok bino byonna tebabijjaayo bajjayo kamu ne balyoka bandabisa ne bakubanza left right center nga tebategedde motive ya statement zemba nakoze. Be busy. Olina akanako tereza embeera y'akanako omusajja bw'abanga waali obanga taliwo ng'omwana we asobola okusurvivinga. Mwawulidde story gye twawulidde jjo yabadde ya Precious. Obufumbo yabuyingira bumazeemu mwaka gumu bufumbo bwa mu mateeka officially wedded. Lwaki yabuvaamu? Yabuvaamu ng'omusajja amugobya mwana. Bino byengezaako okugamba bannyinaze bino tubisolovinge. Sima leero ndi mukambwe. Mwaka guggwako waliwo ebintu bye saagala tuyingire nabyo 2025. Gamba nti Amina, am I communicating to someone? Tutunuulira relationship za bika bitano bobanga ogwa mu kika kya relationship weziti nga relationship yo yaweddewo nga tumalako omwaka guno, it is okay n'okugiwona wagiwonye. Ekyasoose twakimaze relationship ey'okwegula. Relationship ey'okubiri oli mu relationship n'omusajja, oli mu relationship n'omuwala ne wallahi omuwala yakulema okutegeera tategeerekeka. Ogezezaako okutegeera omuntu naye alinga yasalawo n'akuŋŋaanya ebyo by'oyagala okutegeera n'abisiba mu kagugu n'agenda akateeka mu nsonda. Bw'amala okukateeka mu nsonda n'otagala n'ozunganga miizoozi n'oyenjeera n'oyambuka n'okkirira n'obuuza be bikwatako ne be bitakwatako ng'oyagala okutegeera omuntu wo naye nga tomutegeera paka ye lwasalawo n'abaako kyakubikkulira. Obeera mu relationship n'omulenzi myezi 6 mwaka ogenda okutandika okuwulira olugambo ate olugambo olwo ng'olitandike olina engeri gy'oluwulira mu ye nga alina engeri gy'agenda Yeropa. Waliwo omuntu nga weetaagamu wabwibudde ng'asobola okukola statements 6 ku kintu kyekimu naye nga statements tezikwatagana. N'omwana we ekintu kyekimu oli bwe wayogera wayogera bw'oti. Wali olabyeko Gayi ng'ayogera ku mwana y'omu. Omwana oyo olugambo baluwulirako oba weekengera nti omwana ono ayinza okuba wuwe. Omwana ono olunaku lumu n'ayogera ng'alina omuzadde gwamuwa mulala yamuwa mwannyina nakaggwa ya mu mwana we first born. Naye munnange kakati nakaggwa era omwana olinga gwa muzaala bakutawanya ate omwana school fees kakati munnange andi gwe kojja kalerere yada dedde noga wayo mwana wannakaggwa mulamu wange. Kakati obeera oli awo ng'agenda abitabula ng'agamba nti omwana wa mutowe ali e Canada, mwana y'omu. Oyo omusajja ategeerekeka? Tategeerekeka. Obeera n'omuwala mu relationship nga buli olukya waliwo ebikukakasa nti gwe wafumbirwa gw'oyagala okuwasa gw'olowooza nti omanyi ng'eno version endala. N'ogamba nti ono abeera software nti yakoze upgrade ne babaako ebikadde bye bafiisa ne baleeta ebipya kyo kyeki. Ng'omuntu mu mukwano oyo gw'oli naye yakulema okutegeera. Bwe njogera ku kutegeera si kwe kutegeera omuntu n'omuyingira munda n'omukwata mu mawowoolo n'ogenda mu kataago n'ogenda mu kalulwe n'ogenda mu nsigo n'ogenda mu byenda. Ekyo si kyentegeeza. N'abanakujjanjaba mu ddwaliro eyo balina bye baagala okutegeerako. Waligambye nti bakebere bukebezi ky'ocomplainingako nti headache. They would just yearn to know kyekikulumya omutwe. Olaba bavudde ku mutwe ne banoonya ku kireeta omutwe okulumwa. Nabo balina history gwe baba baagala okutegeera ku ggwe ne gwe batwala ebutabika babuuza nti yali ati. Tulina n'ebitongole nga bwe baba baagala okurecruitinga baagala okumanya oba wali oguddeko ku ddalo.
baagala okumanya wali obaddeko ne keesi ku poliisi, musango waguwangula, wakumegga, kyali ki? Lwaki baba baagala okubimanya? Olwo baba bakugenze mu byenda oba abo baba bali mu kalulwe. Naye waliwo omuntu nga tategeerekeka. Wali obaddeko mu relationship n'omuwala, omuwala n'akubuzaabuza n'akwanjulira omuntu nga sisita we, erinnya lye balina lya Ngabi, n'akulaga omuntu nga sisita we. Mwetooloola bwe muti owulira eggulire eryawukana oba erikontana n'eryono nga bakulaga nti oli baasoma naye, baava ku kyalo kyekimu, bannange byawukana. Nsobola okuba fe abatatta mukago nti bazadde baffe batta mukago, ono najja afuuka muganda wange ddala mu mukago, so nga n'abamu bagamba nti ono muganda wange mu mukago, ono taata wange mu mukago. Kale ne baba bakikomeza bukomya wali. Naye abaagalo, omanyi kye kitegeeza okubeeraawo nga totegeera na butegeezi omuwala ono oli gwayogerako sengaawe, jjajjaawe, maama we. Kati information ng'eyo ogiraba ng'entono, but do you know what it means omuwala okukukweka amawulire oba ebyo ebimukwatako kuwa watuufu gy'asibuka? Relationship webanga yaweddewo ng'omulenzi mu bintu ebyo bwe biti ebimu tomutegeera, it is okay. Relationship bwetyo wagiwonye. 224 agwako tuyingira 225. Relationship yakuvudde mu ngalo, bikuluma, sorry. Naye ate okusinziira ku byoyogedde olaze nti ebimu ku bibadde byakusobera mu relationship eyo. Weebuuza ab'oludda lw'omuntu wo gw'obadde oyagala wabakola ki nga tebaakwagala? Ogezezzaako okubeesibako, wava mu kubeesibako n'obeetungako, n'ova mu kubeetungako n'obeekomererako, n'ova mu kubeekomererako n'obeezimbako, n'ova mu kubeezimbako n'obeesigamu bwesizi nga bijjanjaalo obakuliremu ne bakugaana. Bakikulaga direct, bakikulaga indirect. Naye obadde owalirira weesiba ku relationship, ojja genda we mamaazi ogambe nti well, olumu it is all about you and your sweetheart, my dear sister, brother. Oyogeza buto. Singa mbadde nkugattako erinnya eddala lyali badde lyamwogeza butamanya, kubanga oyogeza butamanya. Mukwano, eno mu bufumbo biralamu. Waliwo ensozi ezitwolekera nga mukazi wo nga balo tazimala, nga tali mu position ezimala, nga sengaawe aliwo, jjajjaawe, famire ye ng'eziyimiriramu nezigguka. Omusajja yali akulwaliddeko mu nju nga mwasisinkana Kikoni, wali olina kakoosi k'okola enaakulabye ka catering, yali ku University e Makerere, ne mukuwatagana ne mwekolamu omulimu. Mumala okusoma musigala mu Kikoni, mwasenvulako busenvuzi ne mudda eri kati muli wakati wa Kikoni na naakulabye, ne mutandikirawo amaka n'akaana muyina kamu. Musajja n'akulwalirira. Wali olabyeko omuntu akulwalirira n'oba ng'owuli oyagala omuntu oyo ajjanjabwe nga ali kumpi we mulengerera ekijja? Nkisazaamu mu linnya erya Yesu, nkigoba ewange, nkigoba ewuwo mu linnya erya Yesu. Kkiriza, kubanga tetukyetaaga, kibi kigwana wala, naye era bibaddewo. Omusajja bw'atuuka okukulwalako, temubalabangako abali emulago, abali mu malwaliro nga baagala okusiibula omulwadde, n'oyagala obuuza abasawo nti mutegeera. Gwe mugamba okuzzeeka mu mutegeera. It is another way of communicating nti mugende muliraana ekijja, mulime ku kijja, mukisemberere. Tebabyogera wano nga bali naawe, babyogerera eri mu lukuubo. Amalwaliro gatya okubeerako ne keesi z'okuba nti abantu bafiirawo, bamanyi n'okupredictinga
be balowooza nti bayinza obutalama ne baagala mubajjewo mubazzeeka oba bakusindika emulago. Naye mbuuza, omuntu yali akulwaliddeko nga famire ye teyakwagala, kati n'obakubiranga obagamba nti omuntu anfuddeko, abo abatakwagala. Olabye okukwagala, olabye okubeera in good books with them, kati bwe kikoze amakulu. Gwe omuntu ayinza okuzimbirira, omuwala ayinza okuzimbirira, famire neewulira ebigenda mu maaso ne bagamba katukusse kasiiso tukulinze. Kati ebyo byobadde ng'ogamba mbwe ekyokubanga omusajja yakwagala ewaabwe tebakwagala but it is okay. Olabye amakulu gaakyo. Kakati omulenzi yakukyaye, omuwala yakukyaye, ekyo nakyo wakiwonye. Kati relationship endala ng'ogitandika 2025 oteekeddwa okukimanya nti ne relationship yo ne famire yoyo gw'oyagala oba akwagala gw'okwana oba akukwana nakyo kikulu. Bwe baba tebakusiimye kyogamba nti weerangirirako okusinziira ku research wo buli famire yakugaana. Kati ogumya mutwe oyagala kasita omukazi abanga akwagala, omusajja nga akwagala, ekyo kyekikulu byebirala background noise. No! Omwagalo, relationship kituufu yakulumye, naye nga bwe tunyiga ebiwundu beeramu n'okujaguza ng'onywa Katonda nti ate wabonye ekibabu kya relationship, kubanga obadde ogenda kufumbirwa ekika ekigenda okufuukira akayinja mu ngatto. Tebakwagala. Mukama bw'akuwa ekisa n'osisinkana abakwagala. Okukwagala tekitegeeza kukuweekanga, kukubiranga buli lunaku. Bayinza n'okubanga n'ewuwo tebajja nga tebakukubira, naye ng'okimanyi eyo gye bakwogerako nga bakwagala. So nno olumu n'abatakwagala tebajja kujjawo okumalako mirembe, ate abo tebajjira ddala, ate abo tebakkubira ddala. Naye ne bwe musisinkana balina attitude gye bakulaga n'ogamba nti nga wasooba n'otomera eddebe. So relationship eyo giluzinze 2024 tuyingira 2025, you have a reason to celebrate and say thank you Lord. 2024 agende n'ebibye ne relationship ng'eyo nyiwonye. Oli mu kukungubaga, omwaka gukusaze, weekubagiza, bakukyaye, ka relationship kaweddewo. Ne relationship gy'ogamba nti eweddewo, kyekika kya relationship ng'obadde n'omuntu atakulumirirwa. Singa mbadde ku lubaawo wano mbadde mpandiikawo atakulumirirwa ne nkituwandikawo mu capital letters ne nkyandalayininga omuntu atakulumirirwa. Tomanyi kyowonye. Tomanyi kyowonye. Wali obaddeko mu mukwano n'omusajja oba omukazi nga takulumirirwa. Bwe njogera ekyo oyinza okitegeerera wano. Tuyina emiswiba gye tuyitamu, tuyina leebuleebu gwe tuyitamu okuyita mu lunaku. Olumu ogenda okudda ewaka nga n'omugongo gukkutuse, ng'okooye, stress y'oku mulimu, olina by'oleppoka nabyo, n'olowooza nti mu bonna abayinza okuba nga tebakutegeera omwagalwawo taliimu, nga yabudaabuda eri bakuzoganya, bakuyisaamu eggaali, bakutulugunya, bakutuntuza, n'okomawo ono n'agamba omukwano sorry n'akubirira ng'akulumirirwa. Okulumirirwa kyagala okukola oluganda n'okufaayo. So nyinza okozesa ebigambo bibiri, omuntu afaayo oba omuntu atafaayo. Tosobola kugamba nti omuntu omulumirirwa nga tofaayo. Tugenda kukozesa ebigambo bibiri. Okubeera mu mukwano n'omuntu nga takulumirirwa. Omuntu oyo akutula, takubalirira, takusaasira. Relationship bwetyo genda ng'ogamba tebaginyongera kubanga tomanyi. Omuntu ono tubeera mu bulamu nga tulina kino, newankubadde bali tebantegeera,
but at least I have that special person antegeera. Munnange tuguma omuntu asobola okuva mu kitongole nannyuka ng'alangiridde obutaddankeera n'agamba kaŋŋende ndi enfuufu ng'omusota ng'awulira tasobola kusobola puresha bwekyo nadda ewuwe n'abiyitiramu omwagalwa oli n'abimutunuuliza namwamumanyi okusinza bwe kino bwe kiti nze nkutegeera, but do you think they will understand you? Do we need the job? Kakati mbadde ndowooza omulimu guno tugume ebitongole bisobola obanga birabika ng'ebikutulugunya, birabika ng'ebikutwala speed, naye ng'okukuthireteninga tekuthireteninga mulimu gwo tekiteeka mulimu gwo mu lusuubo. Abantu olumu be tubeera nabo sseba abantu baba bambazuulu ng'olina kuba wa mutwe munene, kati ab'omutima eminafu munnaye theikawadawe bo nga bayitegula ekibabu babakangamu bukanze bati olumu ne baboosi batukangamu nga ngeri eri indirect gye baagala okutusindiikiriza nga bakimanyi mu butuufu mu makubo amatuufu tebasobola kutusindiikiriza ne batuwangula. Mukimanyi boosi ng'akimanyi mu protocol okuyita mu the right channels tasobola kujja ku mulimu ogwo, kati n'anoonya mbeera ndala ate abamu muba muzimanyi. Wa watali ntalo nno gye bakola emirimu, wa watali bisoomooza, naye olw'okuba kigenda okujjanga ne munno takutegeera, takulumirirwa, takusaasira, bannange nga tosobola, oli omulala agamba nti bebi abo tebajja tumanyiira, genda kusimbula essaala. Katogenda kukola bwoti, katumanyi bw'otuuka ku mulimu. Tuuka bw'obanga office oriportinga budde bwe buti, tuuka obudde bwe buti, weewala okubeera n'abantu abo. Bw'obeera ne break gikozese bwoti, okole ebyakutwala, bw'omala okubikola vaayo, okole ebyo ebijja mu job description yo, ku mulimu ogenda ba safe. Kati bino ebirala birabe nga background noise. Oyo cheap politics oyo, play them politically, deal with them politically. Don't cower away. My money, may I know you. My money, may I understand you. You are stronger than that. You are superior. Na gwe ogenda okulira ng'olinga gwe batutte ku ssundiro ly'amafuta ne bakola saavisi ne bakuyiwamu addikini awo ate ne bayiwamu full tanka, emipiira ne bagikyusa ne bakola wheel balancing, kakati emmotoka egenda okudda ku kkubo. Gw'onnyonnyola abantu nti ovuga paso sete oba saagala kwogera bika bya mmotoka munveeko. Gw'onnyonnyola abantu ng'emmotoka eyiseewo buyiseti naye nga vibe gy'olina, who is the sponsor, the girlfriend, the boyfriend. Omuntu oyo akuwa amaanyi. Eriyo ebintu ebitukumira mu relationship ng'abantu bagamba naye okusinziira ku relationship yo mbadde sisuubira nti anaabeerawo paka leero. Nagamba mmwe mulina kye mutamanyi. Mundaba ku mulimu nga nkola, mulaba entalo ezibeerayo, olabye abantu bavudde mu kitongole ekyo, olabe lwaki nkyabeerayo. Tomanyi gali maanyi gali mu kintu ekyo. Emabega bwenzira eka waliwo aseesaamu. Kyova olaba twasalawo katugube tukolere ekitongole kino emyaka egi, kyova olaba twafuna looni ya miliyoni aga nga tumanyi nti mu myaka 2 looni eno tugenda batugiyiribye tumale okuggusa ebyaffe tute ekitongole ekitongole kirimu ssente. Vudde kubali ab'emitima emibi, ab'effubitizi, ab'ekko, ab'enge, ulira ebigambo by'Oluganda bwe mbimalayo. Lwaki ebyo abituukako? Alina omuntu wamulumirirwa, alina omuntu wamufaako, amuwadde ssente. Abantu bamanyi buli kufaayo obeera osola ssente, okwomubaddemu ssente. Kati relationship mubamu kubadde bakulaga nti tosobola ye munno, era omulimu egwo omulimu tojja kugusobola. Okomawo ng'olaajana naga obuzibu gw'olina obuzibu. Omanyi naawe oli wambazuulu, omanyi naawe kakati olina akabanzi, omanyi kakati naawe oli kasalabejja, kakati era leka wagenze n'obyonoona. Relationship
ekuluma kubanga yakuvudde mu ngalo naye omusajja abadde tatufaako omuwala abadde tatufaako omuwala abadde tatulumirirwa kasita abanga ku nkomerero ye afunamu ekyo kyekikulu abo be bantu nga ne bwolwala n'obeera ku kitanda wiiki era kukubira essimu nagamba wayiyizzaayo ku balwadde abazze okulaba tulinamu 10 kati relationship y'omuntu atakulumirwa omuntu atakufaako yagenze. Don't you have a reason to celebrate? Kituufu relationship eyo yakuvudde mu ngalo birina engeri gye bikulumamu naye waliwo relationship gye tubeeramu ng'ebadde eringa eba eyakona. Relationship ey'omwaka ogumu emyaka 2 tubaako bye tugisuubiramu. Relationship ey'emyaka 5 tubaako bye tugisuubiramu. Tetwagala tugivuge saketi tusobola okutunulira circumstances ezireese okubanga tetuuse we tujagala tusobola ozitunuulira nga zitegeerekeka ate nga zikwatikako. Ne waliwo relationship kankikwanguyize bwe nti onobeera mu relationship n'omuntu naye nga relationship teva mu kifo. Relationship ng'omuntu oyo takutula. Relationship kugamba nga gwogamba bakubuuza nti singa tukugamba ogezeeko ku defining relationship yo muli bafumbo muli ba mukwano muli ba luganda business partners workmates neighbors obizi waliwo relationship nga mulinga baalumunayi nange olabwe mbyogedde nga naawe bikusesa. Waliwo relationship nga bwebakubuuza oyani goma kitegeeza okubeera ne boyfriend emyaka 2 ng'oli ne boyfriend ne girlfriend. Kakati relationship singa ezo olumu bwe zituva mu ngalo zitufuukira ekigula luggi eye opener. Nolane kakati wait ate bwe nziramu okugenda mu relationship endala sigenda kugikkiriza kunnyonoonera budde bweti mu bbanga bwe riti nsuubira nti omulenzi ali serious omuwala ali serious tuba tutuuse ku kino. Bwe tutuuka mu bbanga bwe riti nga kino tetukituuseeko wateekwa okubaawo ensonga etegeerekeka ddala nga y'amazima nga si yakunnyigiriza si yakumpisaamu maaso si yakunkozesa si yakunnyooma. Bwe tubanga kino tetunnakituukako mu bbanga bwe riti kabonero akeekukunala akalaga nti gaayo nankozesa bukozesa omuwala ono yeewogomye bwewogomi wange wekibalukira. Kati ebyo nabyo obiyize. Njogedde ebintu bibadde 5. Wabaawo okulumwa kuli nga routines ebintu bibadde wamanyiira osinkana onyukana ogende ewa gaayi onyukana ogende ew'omuwala biruma okubanga olina routines zo zewamanyiira saawa bwe zibeera bweziti kati abakkubira kasaawa bweziti kati mubeera naye ku ssimu kati saawa bweziti mubeera muli naye ne bwe muba temwogera ssebo eno tubeera mu lusirika ng'omuntu temuwogera omuntu oyo nga yakunyiizizza obanga wamunyiizizza naye ssebo ng'era omutima gwe gumugamba nti ekisajja kino wadde kyantama kyanyiizizza naate kale kati kiruddeyo kirina kubeera wano nowa nti mbadde tumanyi omuwonyeeko nedda baaba. Njagala kukoma wano bigattegatte relationship yo gwe kuvudde mu ngalo. Oli ng'akyali mu relationship etambula yeebuuza nti bino bimukwatirako wa nalumaga ne kawagga mwefuge ofunye omukisa okuwulira bino relationship eyo nga tennaba kuggwawo kati wewa sengejja screen giyiseeko mu kasengejja
ono waafiiriddwa emyaka gye 5 ofiirwe myezi 6 oba mwaka. Ensi edduka, obudde butugendako, ate obudde obukugenzeeko obwo buba bugenze. Saba Mukama akumpeera ekisa. Ng'okaaba sangula amaziga. Funayo ensonga kakati egenda okubeera nga omwaka guno guggwako ng'oli muntu mulala, kubanga waliwo byowonye. Mu byowonye ya relationship eyo. Katonda w'omuggulu, Katonda ow'ekisa akunsaasirire. 1, ojje ebyokuyiga oyigire ku relationship gy'obadde nayo. It is unfortunate nti oyigidde ku nsobi zo. So nga wano engombo yaffe egamba omugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omusiru yayigira ku nsobi ze. But still, it's not that late. Osobola okuyiga kino kyoyize, oyize the hard way. Naye kakati awo ate oyo bw'aba muyivu, bw'aba muyizi atera okuyiga ennyo. Emirembe gya Katonda gibeere naawe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ku Mutukuvu okukkiriza ebibeerenga naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina.